Abalamuzi ku mitendera egy'enjawulo olwaleero bakuŋŋaanidde ku kkooti enkulu mu Kampala nga baagala gavumenti ebongeze emisaala. Wabula oluvannyuma lw'okuba mu kisawo nga tewali kivaayo, basazeewo okunaabira gavumenti mu maaso ne bagiwa nsalessere wa mwezi gumu gwokka ekole ku nsonga yaabwe, awatali ekyo baakussa wansi ebikola. If by the 23rd of August this year, government has not positively responded to our memorandum, then our industrial action will formally kickstart. Uganda Law Society has for a very long time been concerned about the treatment, the ill treatment meted to the third arm of government. Bano basoose kusoma ekiwandiiko ekirambika ensonga ez'enjawulo ze baagala gavumenti ekole. Akulira abalamuzi Yolokamba Mwine yakiikiridde Ssaabalamuzi w'eggwanga Bart Katulebe mu lukuŋŋaana luno. Which sets out the core demands as salary enhancement, medical insurance, or call it allowance, transport for judicial officers, housing allowance, and provision of security. Ono ategeeza nti essiga eddamuzi lisosolwa bwe gutuuka ku ky'okwongeza emisaala gy'abakozi ba gavumenti. I wrote to the Prime Minister over the continued marginalization of the judiciary by government. This is not acceptable. Abalamuzi baagala omusaala gwa Ssaabalamuzi gulunyisibwe okuva ku bukadde 2 gutuuke ku bukadde 5.5. 55 million is befitting of the Chief Justice of Uganda. Kyokka akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'essiga eddamuzi nako kayanjudde ennambika gye kamaze okukola ku nsonga y'emisaala. The Honorable the Chief Justice, who currently earns 20 million shillings, will be earning 26 million. Wabula ono byabadde abagamba babimugobezza kubanga obusente bwabadde abongera bubadde bwa muswaba. Principal Judge is hearing it for the first time. Minisita w'ebyamateeka Meja General Kahindo Tafire aluddewo okutuuka mu lukiiko ekireetedde abalamuzi okuva mu mbeera, wabula ono bw'atuuse ayongedde kusiikula abalamuzi mmeeme. Much as noble my intentions are, the Treasury does not respond with my wishes. Because two things happen. Low-level collection of taxes, low-level collection. We don't have people. We don't have issues, items to tax. Bino we bijjidde nga tewannayita na ssabbiiti nga gavumenti ejjekkirize okwongeza emisaala gy'abawabi ba gavumenti abaali batadde wansi ebikola nga bawakanya obutabongeza misaala. Kyokka Tafire akawaŋŋamudde bw'ategeezezza nti emyezi 3 abawabi ba gavumenti baagimukakako. Singa gavumenti eremererwa okukola ku nsonga z'abalamuzi bano mu mwezi gumu, wandibaawo okusannyalala kw'emirimu mu ssiga eddamuzi. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.